Maogola North kudda mu buvuyo okuttibwa ne insecurity obutabanguko obwaliwo mu 2021 mu kalulu k'NRM aka primaries ng'avuganya ne mukulu amawulire hasi malungi agava wali Rwemiyaga wetugerera saawa zineeno omukulu Honorable Ssekikubo ebibye ebyongedde ddala okubeera nga byononeka bamugobye mu NRM obutambi mbukuletedde banne bonna bamwefuulidde anti Bobi Wine bagamba ne batawuliriza byonna mbikuletedde gwe just beera mukakamu buli kimu ogenda kubeera nga okifuna mu comfort zone naye nga tetunagendayo nga bweri enkola yaffe vidiyo eno mbadde nsaba osoko jimpereka like ebirenge sotambula etokera bonna abanjagadde okumanya kweno information naddala bano Uganda abali side zeeyo esemba bulire awo nyinyi nyongera okujjukiza gwe nanga oli n'ekizibu tokkiriza kubeera nakyo Hajati Nakalembe agamba gwe nanga oli eyo jangwa kulombera duwata koyesa bikola bya kirogo namba eri awe sembeyo 529 so mukubita kupona mu inbox ya WhatsApp nabeeranga akuyamba nga sibalwisizaayo katutandikiriwo ndi chatweso nakulwa lero nga bwe nkugambye Honorable Ssekikubo ebibye sibirungi wetogerera saawa zineeno aba NRM ne ba bloggers abasinga abali kusaidia eyo bonna abamwefuulidde nga bagamba nti no bannange ayina okuva mu ekyo kifo awo wenyini nyongera omunjokiza nti no bannange we bana banga bamujje mu kifo ekyo aba NUP bonna be yakosa agenda kubeera nga akifunamu awo wenyini njagala kubuuza mu comment section olowooza Ssekikubo akigwanira oba nedda bamusonyiwe aberenge bamuwa kadi endala banyeme kugiwuli jeno mujukire bulungi kino jeno yalese bino byonna sokola be video tumale tweyongereyo ng'omukulembeze okuva Sembabule ngatte eddoboozi lyenkulu y'Abannayuganda bonna abavuddeyo okusaasira famire ey'abantu abattiddwa Rwemiyaga n'abatulugunyiziddwa nyongera okusaasira abazadde n'ensaasirwa banna Rwemiyaga mwenna n'ensaasira banna ba Sembabule mwenna mu ngeri enjawulo Bannayuganda mwenna n'enyongera okutegeeza abantu b'e Sembabule nti akalulu tekaalisanye kutwala bulamu bwa muntu yenna ensi egula mirambo nga temuli gugwo kino mwana atukinzijukiza ebigambo bya Honorable Shakes byawandise mu bbaluwa ye nti siyinza kukkiriza abantu b'e Maogola North kudda mu buvuyo okuttibwa ne insecurity obutabanguko obwaliwo mu 2021 mu kalulu k'NRM aka primaries ng'avuganya ne mukulu Sodo Rwemiyaga Honorable mukulu Rashande Honorable Ssekikubo bannange nsaba fena tunoonya akalulu mu mirembe mukulu Rashande nga tulaba aba UPDF nga bali mu bifo bino ebyenjawulo tusaba emmundu ekozesebwe bulungi emmundu zibeewo okukuuma abantu si kuba tulugunya ebiseebyo bye tulina tubikozese bulungi bigulibwa sente za muli wa musolo teeberezaamu omwana oyo yeebase mu kitaba ky'omusaayi nga wuwo kirowoozeeko bannange nsaba ab'amagye tubeerewo okukuuma bantu si kubatta ebintu bino tubyegendereze tusobola kujja bukulembeze ng'obufunye mu musaayi gw'abaana b'abanno ne mulowooza nti eggwanga lirifuna emirembe tetwetaaga kujjayo biso okusobola okufukwa abakulembeze Katonda yalonda nsaba tukole campaigns eziri mirembe abantu balonda akalulu mu mazima n'obwenkanya nensaba okubategeeza abaana b'abantu tebagenda kuttibwa mu kyeyononero kubanga some people want to become leaders mbadde nsaba enkambi ezebbiri twerowoozeeko Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno kitalo nnyo eky'omwana omuto yafudde naye mwami Ssekikubo weddeko mwami Ssekikubo wataakinze laali ya General Sande n'okuba abawagizi be omuvubuka omwali Lusera agenda kufa abala ne mbatematema Ssekikubo leka kwetwala nga Katonda bwe watandise okuteeka abantu abateega buli ayambadde t-shirt ya Lwasande amagye ne gajja googere nammwe Ssekikubo n'oleeta bakifeesi bwe waleese batandika okuba amagye
abasajja batunga basose kujete bayina na neresu nemukola bimukora kati omwana omuto yeyiyo omusayi wano watacking SFC masoga president kati otandise okufuna lesson Ssekikubo toli Katonda nze nakugamba wenkusanga nja kukuba ebikonda ate ngenda kukuba abantu badde bakuzanyisa buzanyisa kati okuba otya amajja otuuke kukuba amajja amayinja oviridde muno okufa kw'omuntu olimba noja kunia twakafuna okuva Essembabule galaga ng'omubaka w'emiyaga Theodore Ssekikubo bwakubiddwa essasi mu kavuvungano akabadde ku kyalo Kireega disitulikiti y'Essembabule. Amagye bwe galumbye olukungaana lwabadde ayogereramu ne galutaapula. Embeera eno efiiriddemu n'omuvubuka ayitibwa Ssembuzi ng'essasi gwe lisookeddeko n'eryoka likuba omubaka Ssekikubo ono eriyita n'omuntu omulala ku mutwe. Tukitegedde nti ekivuddeko entabwe be bawagizi ba munnamagye Emmanuel Rwashande abawambye ekifo Ssekikubo wabadde alina okubira kampeyini ate bagezezaako okubagobawo olwo ne balukawo ate akavuvungano. Omwana afudde basi omwana Lwasane wajja kututakata wajja kututa musimu gwe kamfune simu yange njogere ne bekikwatako iseeko gino Lwasande bw'alabye nga tuyitawo abadde ne kampu ye n'abantu be n'alyoka alagira ne balyoka bangoberera naye General Katirima abadde wano mubuuzizza nti munna ali luddawa nti ali bweru wa gate ayingire munda abeere nominated abantu bamulindiridde alemedde ebweru mu gate naye akitegedde nti n'ebiwandiiko baabuwe byabadde ata bya munguuba temulimu talina P7 twabagamba yagituulira ekinuuka wali okumpi n'ewaffe mu 1975 Piero inagigwa naddamu Piero inagiddamu 76 era n'agigwa kali n'agamba nti agenze ekabwowe awo Tanzania abakombozi we bajjera n'agenda mu magye teyajjukira kusoma naye senior 4 teriiko senior ey'omukaaga teriiko P7 teriiko kati twabagamba dda nti n'ekiseera kijja kutuuka